Abalungi bange nsuubira gye muli bulungi nga bulijjo tukomyewo mu reviews zaffe. Eno nga ye episode ey'okumi na omukaaga. Mukulu Kibirige atabuse bambi avuddewo mu mbeera oluvannyuma lw'omukyala ono Ttendo okukwata omuvubuka gw'atamanyi n'amuleeta ew'ewaka mu compound n'abaako emboozi gye banyumya ng'ate eraga nti yakukuta era bwe yavuddeyo n'amugamba nti ono kazini wange yamugambye lwaki tewamuleese mu nnyumba, lwaki wamutadde wabweru mu nnyumba twamugobyeyo. Muwala we gy'avudde n'amusisinkana, si ye yamwetamwa, si ye atamwagala, ye tamwagalanga kuba nange ky'atayogeredde mukyala ono nga tekiriyo. Bamulangidde obwenzi, bamulangidde buli kimu, naye Ttendo mu kwekaza okungi agenze kupaakinga ngoye n'agamba kino kimala, ekimala. Kano akakodyo abaami baffe mukayige. Wadde ndi mukyala naye kasita olabanga omukyala ayomba apaakinga tapaakinga, give her space, give her room. Omukulu Kibirige ako atadde siteepu mbi nnyo gy'akoze ey'okujjanajjako Ttendo ensawo. Azze n'atuula bulo nnyo Ttendo bw'ayomba bw'apaakinga engoye. Wali mulese n'apaakinga. Ttendo alabye tebamufuddeeko n'asalawo abiteekemu nnyo okuyomba, omuleka otya nze kale kankuleke. Kibirige n'atunula. Naye ng'era omusajja yena ayagala obufumbo wamugambye naye gwe bwe tunaayogerangako kimu bibiri kutabuka wano na wali ng'ogamba omwana simanyi ate nno baate biki. Anyway, okuuma ekitiibwa ky'amaka, okuuma obufumbo bwo, okuuma omukyala bulijjo gw'odifendinga. Kibirige avuddeyo munnange n'awooyawooya mukazi we n'amugamba togenda, n'amuggyako ensawo n'agiteeka wali. Omukyala n'atandika ddala okuyomba obwedda ky'ayagala. Wali mulese n'apaakinga n'agenda. Obwedda ekyo ky'ayagala era tumulabyeko ng'amugwa mu kafuba munnange amugamba nedda, ensonga ozikutte bubi naye kyakalambidde era kyalemeddeko. Amugamba agobe omwana Louis ewaka. Louis anaasigala oba taasigala. Ejjukira eddayizo yasalawo n'akuuma eddembe era maama buli kyamugamba akwatagana naye. Yatandika n'okayita bebi kubanga ye bazikwasa. Naye omwana ono Louis yagaanira ddala. Era omukyala ayombedde ddala bubi nnyo oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Louis byamugambye wali nga ne taata waali. N'amugamba abaana balina okuyiga okumpa ekitiibwa. Kunze n'omwana olina gw'ogenda okusigaza, omu agende omu asigale. Mukulu Kibirige amugambye ensonga tugenda zoogerako. Omukyala naye kalakaasa kati atandise na kugobamu baana bawaka bamikwano erudda. Abakyala bano ab'omu maka bakisussa, bamaama abajja bakisussa, abasajja tebabaziba nnyo maaso kubanga ogenda okwejjusa ng'omugobye omwana wo nga n'omukyala naye birubirwayo biwedde naye ng'ayagala kgenda. Sinakindi oluusi akusse eyandibaddewo okutaasa nga taliwo, wamugoba wabafiisa n'obejjako n'osalawo okwesiga oyo gw'alowooza nti ye munno. Kale mu mbeera eno bataata baffe abalungi, yes, tetugaanye muwasizza nga tukuze naye naffe mutusseeko nnyo ebirowoozo ebiseera ebimu. Abakazi tebabaziba nnyo maaso kubeera nga ffe mutwerabira ng'abaana b'ewaka. Mukulu Kibirige ekyo kyagaanye okulaba. Yali akiraba naye essaawa eno bamusika ku kutu. N'engeri Shivan gye kiri nti nno bamugobye waka ne bamugamba akiveemu. Ye alabikira ddala nga yakivuddemu. Akyalwanireyo wabbali naye wano ewaka tannaba kulabika ng'akomawo. Abaffe katulindiire Shivan kyazzaako. Ono omukalukalu atajja buseera nga naye si wuuno, atuuse kabooda n'abaako byakweka awo wansi ne yeeyongerayo konkona geeti y'aba Louis. Louis yabadde mu compound era aleese ekisumuluzo akole ki? Agulire omuntu yenna akonkona. Mukijjukire ali mu kukuba mwana muwala kalimi nti nze gwe bwe nnali njagala, muganda we yanneekwanira. Louis agudde oluggi naye ekisinza omusurprise nga kusanga kivubuka kino ku geeti era balwaniddeko. Ekifundikira nga kiyingidde kimugamba gundi aba wano nnyina bangi bemmanyi kati waalindi omanyi enfuuka teriswala mbu nnyina bangi bemmanyi wano. Imagine yamala dda okudampinga azze mu compound yammwe kati yakwana sister. Louis amugambye kasita ekisumuluzo nze akirina geeti yo nzigule bw'ona okubuntama n'ogenda. Tumulabyeko ku lukumo lw'essimu ng'ayagala
kuyita mwana muwala Daisy naye zibadde teziri busa ne Daisy n'atuuka. Beegayazaamu awo Daisy n'amugamba swalako omutwe guno gulina okubeeramu ku magezi. Ova otya ku mukulu n'odda ku muto? Bye wali onoonya mu luwi tebyakumala? Daisy n'agaana omulenzi ono naye atulaga nti nnaamwagala. Mukimanyi abawala abali eyo engeri gye tugaanamu abasajja ng'ate tubaagala. Kati yeno engeri Daisy gy'agaanamu Jovan. Alaba byonna byayisa mu sisita we naye teryamubeerera ssomo ye gy'ali. Ekigambo kiri kimu, omuwala yanneekwanira nze nali njagala gwe namutuma wo n'asalawo ki anneekwanire. Ebiseera ebisinga abalenzi bantu bateekamu ssente ne batwala for granted bannange. Oba oliyo ng'olowooza okuteekamu omusajja ssente, ekyo nakyo kitunuulire kubanga waliyo omulala gw'afiira, waliwo omulala gw'ayagala nga gwe oli wa kamaali bumaali. Omutwe gw'omulenzi bagutaddemu amagezi naye wa? Gulabika tegujja kuba mu magezi. Wabula afulumye abeeko byamuleetera. Era byamuleetedde tulabye nga Daisy asimayiringawo n'atandika okwekwasa kansubire eno si ebeera enkwaso ey'okusuubira ebintu ebirala. Omaze okukkiriza ebiraba ate si ebeera enkwaso. Mpozi nga naffe abakalaba twaziba amaaso baddiya. Oyo Daisy is gone. Naye kigenda kuba kya buswavu nnyo. Aganye muwahaga. Omulenzi asigaddewo ng'agamba olunaku lujja kutuuka. Nja kufuna. Luwi gy'abadde abadde kamereke ng'alya nga mwana muwala tayingirawo n'akagatto. Abadde tamanyi gye yalaze. Luwi akeegombye ne kamusanyusa. Mujjukire kino ekyama. Luwi yakigambye Daisy. Nga Daisy ali mu complaininga ku boyfriend wali ng'amulimba mu episode yawedde. Yagambye awo Jovan wasingira ku oyo owuwo. Yali ampa ku kiyi ku birabo. Oba okitegeera? Nga n'ono naye awulira ayagalayo ekirabo ekiva ewa boyfriend. Kati this is the thing nti ekirabo ekiva ewa boyfriend akifunye era abadde musanyufu nnyo kubanga abadde takifunaako kuva wa boyfriend we. Kati mumbulire wanaatandika omumugaana abaffe. Bino tebizzeemu obusambattuko. Abooluganda babiri ku mulenzi omu ate atalina kyalina ng'ali mu kuzannyisa buzannyisa. Emboozi ekwajjizzaawo boogedde bingi n'ayogera ne ku maama gwe baasanze ng'ayenda. Daisy n'amugamba naye nkubuulira olwananya entalo z'abakulu. Ebigambo by'oyogera simanyi gy'obijja naye oluusi mumujajinga atya ngo yabadde anko. N'amugamba musooke mwetegereze nga tonnayogera. Ye mwana muwala mukyala Jovan essaawa zino kale yaliko ye mukyala essaawa zino twamuwadde kubanga yasalawo yeefumbize byonna bye yayitamu teyabitunuulira n'asalawo ayagala omulenzi nga bw'ali. Mutubuuze anoonya ki? Ali mu kunoonya ngatto ze batutte ne bawa Daisy. Can you imagine? Omusajja n'omulabira n'omuleetera ssente mu nnyumba nga bali mugobamu n'omuleetera emmere gy'alya nga talina kyalya. N'afundikira nga naawe akubbye, but you still consider that love. However, tannabamugwamu nti yatutte engatto kubanga era tumulabyeko ng'azimubuuza nti ozirabyeko naye ng'anoonyeza buli kasonda engatto teziriwo ate nga mu nnyumba mulimu abantu babiri kijja kitya ng'engatto zokka ze babbye. Omuwala ono nze ndowooza alina okutuula n'ayongera okwettaanya ensonga zino mu mutwe gwe. Naddala omulenzi ono ne yeekenneenya kubanga naye amuyise n'amubuuza nti engatto ziri luddawa. Tunaaba twongera okubiraba. Weebaleko mpuliriza omulabi wange abadde ku Channel Media. Nkusaba subscribe oba tonasubscribinga. Olikinga videos zino you comment. Tubeere nga tu interactinga. Tulaba bwe tuyiga. Mukama akunkuumire.